Essula ey'omukaaga. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa bwe beeyongera obungi ne wabaawo okwemulugunya mu Bakerenisiti ku Bebulaniya, kubanga bannamwandu baabwe baabafissanga mu kuweereza okwa bulijjo. 12 ne bayita ekibiina ky'abayigirizwa ne bagamba nti tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza. Kale, abooluganda, mulonde abantu mu mmwe abasiimibwa 7 abajjudde Omwoyo Omutukuvu n'amagezi be tunaateeka ku mulimu guno, naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Ekigambo ekyo ne kisimbibwa mu maaso g'ekibiina kyonna, ne balonda Suteefano, omuntu eyajjula okukkiriza n'Omwoyo Omutukuvu, ne Firipo, ne Pulokolo, ne Nikanoli, ne Timooni, ne Pamena, ne Nikolaawo omukyufu ow'e Antiyokiya. Ne babateeka mu maaso g'abatume, ne basaba, ne babassaako emikono. Ekigambo kya Katonda ne kibuna, omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerako nnyo. Ekibiina kinene eky'abakabona ne bagondera okukkiriza. Suteefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu. Naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa ery'Abalibettino, n'ery'Abakuleene, n'ery'Abalegezanderiya, n'ery'Abakirukiya, n'ery'Abaasiya, nga bawakana ne Suteefano, so tebaayinza kusobola magezi n'omwoyo bye yayogeza. Awo ne baweerera abantu abaagamba nti twawulira oyo ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda. Ne bakubiriza abantu, n'abakadde, n'abawandiisi ne bajja gy'ali, ne bamukwata, ne bamutwala mu lukiiko, ne bayimiriza abajulirwa ab'obulimba abaagamba nti omuntu oyo taleka kwogera bigambo ku kifo kino ekitukuvu n'amateeka, kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleesi oyo alizikiriza ekifo kino, aliwanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Bwe baamwekaliriza amaaso, bonna abaali batudde mu lukiiko ne bamulaba amaaso ge nga gafaanana ng'ag'amalayika.